byatakoonyeeko nnyo kintu kya security naye era ebintu bya security si bintu byo discussing in public babihandulinga ku level endala naye tusuubira but all in all security eri bulungi mu ggwanga. It's unfortunate that our president has really made this look like it's just casual talk where you come to accuse the other one and you accuse the other. If he thinks we are a problem to him, he needs to state how we become a problem. The money he uses to do activities for the ordinary persons is not his personal money. He holds a budget for Ugandans, for heaven's sake. Opposition doesn't hold any budget. Where we are in leadership, for example in districts, yes, our leaders are doing the work. Akijjeyo nti ffenna tulina okukolera awamu ffe ab'ebyobufuzi, ab'ebyobuwangwa n'ab'amadiini okulaba nti tubbulula omuntu wa bulijjo okuva mu bwavu. Buvunaanyizibwa bwaffe, kobeere ng'oli mu gavumenti, kobeere ng'oli mu kibiina kya NRM, kobeere nga toli mu kibiina kya NRM, buvunaanyizibwa bwaffe ffe bakulembeze ab'essaawa eno. So buvunaanyizibwa bwaffe njagala okukimwebaza nti pulezidenti akijjeeyo bulungi. Ali mu Uganda ey'endala, ayogera ku Uganda endala, togikomparinga ne Uganda effe yituvaamu. Nti waliwo abasomesa bangi, nti omusomesa asomesa abaana 40 bokka. Ffe tuva mu Uganda nti abasomesa bakyasomesa wansi y'emiti. Tuva mu Uganda nti eyo bwe tuva nti omusomesa omu abeera n'abaana 10 we tuva eyo. So either bye bamugamba bamuwa facts nga bamuwa ebintu ebitali ku ground ne bawandiikira mu office wane Kampala, oba naye ajja wano abuulira abo bava bweru nga bana babadde wana bava mu mawanga amalala nti ebintu wano biri bulungi bafune sente endala. He has talked about the key in the key business for this country is agriculture. And he has talked so much about the agriculture, and me as being now in the sugar sector, we are now doing a big opening of the land whereby the government is, and through government, they are helping the people through NADS to empower them to grow cane on grant basis and for me to produce. So that means we will have now excess sugar which we can export. He believes in soldiers only. These soldiers were not trained to do agriculture or fisheries. It took a lot of time in agriculture, and yet when you compare this time he has given in agriculture, you compare with the resources allocated for agriculture, it's a peanut.